Manji genkuletedde olunaku olwaleero ene News Park channel eggandaalo liri litya mukwano gwange omulungi kansubire nti no byonna bitambulira ddala bulungi kkiriza mbeere ng'ate nga kuwa ba ex Bashira Gashumba munnange beekubye olunaku olw'eggulo era tugenda kubeera nga tukubuulira ani yabadde omuwanguzi kaakati nno twogera ku Rickman Kosa ne Gulned Official begunze olunaku olw'eggulo. Gulned yasoose kwewaana bagenze mu bikonde ebya ddala amazima amatuufu bano beekubidde eddala ebikonde nga woli mu kulabaawo tekwabadde kusaaga buli omu yabadde n'obusungu bwe. Jjukira nti Gulned Official yavaayo n'alyoka akuba Rickman mukwano n'abeera ng'ate amwasa emimwa kati munnange Rickman yalabika yabadde n'obusungu bwe. Ebikonde byabadde bya ddala nga woli mu kulabaawo tebyabadde nti nate munnange tulwane mukaawo tufune ssente. Gulned Official munnange Jim ku luno teyamuyambye. Jim teyamuyambye nga woli mu kulaba akasajja ka Rickman kakuba ebikonde kakati twagala Rickman asisinkane muko owa Zari. Mulaba mutya Rickman asisinkane muko owa Zari Shakib okitegeera naye nga Rickman munnange yawutudde Gulned Official kino ekikonde kyanyumye mukwano nga woli mu kulabaawo ebikonde byanyose mukwano gwange omulungi oba kati Shira yabadde awagira ani nze naawe naye nga munnange twagala tubeere nga tukuwa ate akatambi kano. Oluvannyuma lw'okulangirira Rickman mukwano nti nate yakubye Gulned Official. Gulned teyabitegedde yabadde ng'eyawunze omanyi nti nno anti ebikonde byamuyitiriddeko musajja wattu kakati wuuyaawo ng'atudde oluvannyuma lw'okuba nti nate bamuwangudde. Ensonga nno bwe ziteweza atambudde Rickman ne babeera ng'ate bamulangirira ku buwanguzi. Tiimu Rickman muliwa okitegeera ate tiimu Gulned muliwa kale no we bati ate munnange we basobodde okuba nti nate beekuba olunaku olw'eggulo. Subscribing, liking, atereko baka bwawo mu comment section. Tovaawo nga tolikinze nga tolese obaka bwawo mu comment section nga to subscribinze mukwano ene News Park channel amawulire gonna tugakuwa nga bwe tugafuna okitegeera nno mukwano. Pastor Lozias Bujingo olunaku olwaleero munnange akuyita mbw agenda kubeera mu ofiisi agenda kubeera mu ofiisi okutusiiga amafuta naye amafuta ga Pastor Lozias Bujingo ate bannange oba lwakubanga nnaku zino ze tulimu nga ga bbeeyi bulala. Agambye bw'oba olina $500 agendayo, bw'oba olina akakadde gendayo. Jangu n'ataano, jangu n'akakadde, jangu n'obubiri oba busatu oba butaano oba Mukama ky'anagamba kyonna jangu nkuteekeko amafuta nkusabira omukisa ogenda omaleko omwaka. Simanyi oba abaka wansi w'emitwalo 5 tetugenda naye nga munanga atandikidde ku mitwalo 5 agenda kubeera nga ate asiiga amafuta
okitegeera nno mukwano. Kakati bafuutu soja oluwulidde bino nti amafuta ga Pastor Bugingo munnange atandise okugatunda ate nga ye yasinga okuba ng'abasumba abali mu kuba nti no basabira abantu nga basasudde ssente. Munnange ne bamulumba, avuddeyo okumulumba ye laptop boss. Kati kuwa akatambi kano. Tugenda kudda waffe wa Katonda tugenda kutawo nfudu amafuta galinnye geeyongedde okulinnya. Kasookenga bawe. Ono si ye yali akuba abasumba abalala abaguza endiga amafuta. Maama nze kama Katonda wange. Nga mwenkubulidde lwakutaano luno ng'enakuzomeza 27/12 ndi mu ofiisi za social media. Leeta y'emitwalo 5, leeta akakadde, leeta ezisuka akakadde nkufusenko amafuta ogende mu ofiisi y'obakulinojo olwokutaano luno kuba ku ssaawa 12 ez'okumakya paka ku ssaawa 5 ez'okumakya. So amafuta ku Kanani geekanamye. Leeta ya 5. Leeta ya akakadde bakufukeko amafuta. Naye omwana Bugingo sente azitwala makula mwannyinaze omusajja gw'otuma sente muzitwala wa muzimba ku maazi oba Pentagon egenda kujja Jibulirwa ejetike bwetisi Gabriel Ejireti. Mama. Endiga zigenda kukola ziti amafuta nga galinyeemu 5 ku kakadde. Mumuyinza musaasire endiga katukaddemu. Jangu na 5, jangu na kakadde, jangu n'obubiri oba busatu oba butaano oba Mukama ky'anagamba kyonna. Jangu nkuteekeko amafuta nkusabira omukisa ogenda omaleko omwaka. Ensonga nno bwezityo bwe ziri olunaku olw'eggulo King Saha kwosa ne Eddie Kenzo munnange balinnye ku siteegi egi emu era ne babeera nga basanyusa abawagizi. Akasajja ka Eddie Kenzo bambi tekakuuma busungu. Obusungu bwokka kakyabukuumye ku Bobi Wine. Obusungu kakyabukuumye ku Bobi Wine naye ate munnange King Saha ajjukira yavaayo n'alyoka ayisaamu Eddie Kenzo eggaali naye ekyo tekyaganye Eddie Kenzo kulinnya ku stage munnange nga King Saha ayimba nga woli mu kulaba akatambyako webityo nate we byabadde erudda eyo onoowulira King Saha omumanyi assaawa yonna yeekyanga wekibanga kirinnye naye nga munnange bano ne bagabanye stage olunaku olw'eggulo. Kankujjukiza okuba nti no subscribinga, likinga, atereka obubaka bwawo mu comment ebiseera ebyo shoye yasooka ekigunguwali ebiseera ebyo waliwo ab'ekigungu wano ebiseera ebyo mwekali tukola ebiseera wabula bwana ebiseera abo bitambudde wabula bwana olaba tuzadde n'abaana betukuze wabula bwana Allah tukuumye nammwe abakuume wabula bwana mwebale nnyo Kiriza mbere nga mbuza akate ku mikwano gyange bano Wamanga nawe osobola okuleka obubaka bwawo mu comment section tujja kubeera nga tukubuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Tutandise ne Olivia ne tuzaako Nabosa Belden ne tuzaako Innocent Mukoda Asifa ne tubeera ne Namuleme Diana Mukoda Asifa tubeera ne Abat Kasumba Dohamada tuina Namutebi Darat tuina Kagude Charis esimu Dubai abali mu mawanga gebweru n'abali mu ggwanga lyattu Uganda tubabuuzizaako mu ngeri ey'enjawulo ate nga serabidde omwami Musisi Jona Asesanga. Mu mawulire amalala ate getukuleetedde abasooti munnange bavuddeyo ne babeera nga bayomba twogera ku full figure kwosa ne Senkubuge. Jjukira nti no bavuddeyo bano ne babeera nga ate babalangira nga babagamba nti lwaki mudda mu kuvuma omwana omuto ku TV kaakati nabo baanukudde. Lwaki gweyogera ku Soloti ntolaba UCC kyekola UCC mukola kyokujja lwaki programu ogiraba obona nga tekugasiza wawa yaki debate eri wonna debate njirimu buli omu tewali TV tagikoze ate aba yayogera kufa abakabi era yalondamu bayogeraku kamiliyoni simuloddoka ikuwe ate tokoye aba mwana kikwata ku kamiliyoni kikwata ku buli mu Afrika this debate yone gyolabe egenda mase Kenya egenda mase Rwanda egenda mase Mozambique because chameleon is
Mbalengera mugamba ize fulu. Abatalina byakola. Omanyi abasajja bagundi abo. Dubai yabasimula obwongo. Mule Dubai nze mulaba nnyo ntera mulaba nnyo ng'akola. Dubai yabasimula embeera gye muyitamu yabasimula obwongo. Ekibi kyogerwako. Muli mu buddu bw'endowooza mubwesibiddemu ne gwolaba awantu omulwanisa. Njagala ojja otuulewo wano. Era twala okugamba. Okolewo emyezi egi. Twala okugamba nti broadcasting njagala ojja otuulewo. is discussing issues. Njagala ojja. Tuyagala tubenga buli kiseera tubeera mu nnimiro zaabu tugirina. Bwe tweyongerayo munnange eyaliko owa Nuupu twogera ku mpuuga simanyi oba yali mbega mu kibiina ekyo oba ddala omutima gwali mu kibiina kya Nuupu. Avuddeyo nalyoka agamba nti nno Bobi Wine buli wabeera aba amwogerako. Bobi Wine buli wabeera aba amwogerako. Nalyoka agamba nti nno naye ebyo tebimulya. Enteekateeka ekibiina kya NUP okutwalizaamu nga tumaliriza okuva ensonga ziri ezaatuukawo ez'oku ekibiina we kyakugoba ku bakamishona mu paalamenti bo nga bo. Akulira ekibiina ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yali azzeemu okukubira akasimu mwali musisinkanyeeko ye waakukubira ng'omwaka guno guggwako engeri gye tuli mu nnaku enkulu. Musobola okutuula ne mukkaanya ne mubaako bye mukkiriziganyaako singa abakukubidde akasimu. Tankubirangako kasimu. Era sikalinze ne mulengera mu mikolo mu nyimbe mu bivulu tasobola kukwata muzindaalo erinnya lyange n'atalyogerako. Ndowooza ekyo kyabuntu ate okubanga naye waali bw'amagamaga tandaba ate okubanga alina kyawulira kitali kituufu. Naye obudde nnamu obumala ekiseera ne kituuka nga yakulembeddemu ekiwendo ekyokuntyoboola nga mukulembeze munne bwe twasalawo ensonga ennyingi ennyo fembi nga tuli babiri ekyo sisobola kikola mu bulamu bwange. Ne bw'osula wano ennaku 5 sisobola kubuulira bintu bingi bye twasalawo nga tulina Ekyagulanyi nga tuli babiri. Ne bw'oleeta ennyondo bintu bingi bye nakola naye bye nasalawo naye bye ndigenda nabyo emagombe nga sibibuulidde muntu yenna. So n'olwekyo ekiseera kye namuwa n'ayakimala nga yeegasse ku bantu abanvuma. Sikiwulirangako sikirabangako omukulembeze okukwata omuzina n'avuma mukulembeze munne. Nga tukyali mu Nuupu munnange bafuutu soja musabiddwa okuba nti nate mukuuma obuntu bulamu. Bafuutu soja musabiddwa okuba nti no munnange ate mulekeraawo okwerwanyisa mweka na mweka. Ani abasabye bino? Honorable Ssentamu Nyanzi bw'ate bwavuddeyo ate n'abeera nga abasaba akatambi kaakano. Mbasaba banne musizinge fire. Njagala okwegayirira abantu abali mu diaspora. Bwe twatandikira struggle mu diaspora gye twatuyimiriddeko nga buli omu ali vigilant, nga buli omu alwana lutalo alwolekezza mulabe. Kiriza tuberenga ate tuddako ewa laptop. Kiriza tuberenga tuddako ewa laptop boss amunange avuddeyo n'abaako byayogera. Jjukira nti Umalukiseka kigambibwa mbu mu Nuupu ya South Africa yagobeddwa. Bwe yagobeddwa ate abamu bagamba nti munange ono yalya ssente yekka munange n'atawaako banne. Kati mbungaza ensonga lwaki banne baanyiize ne babeera nga ate bamugoba. Kaakati laptop alina byagamba. Ekyokubeera kuno eno bino biri kulwesibanye eno biri kuno akina voice note akina Gasiya yena abadde agenda maaso wano nze mbadde mbiraba nga mpulira afa obulumi nenga bano balowooza ku baana abafudde bano abali mu byoddiikuula. It's like you want it to trend, to be known. Tebimpomedde namu yadde. Tebimpomedde namu wadde. Mulowooze ku baana abafudde, mulowooze ku baana abali mu makomera nga bagumye ne bavumiriya. Kiki bayinza okukola wano kyotasobola kugumira? Kiki basobola okukola? Ekisinga omuntu gwe bassego baziika kyotasobola kugumira nti gundi ankoze kino nga tosobola kigumira nga waliwo abasibe babadde emyaka mu makomera olw'okuba bakwogeddeko akantu annange oba balina kyebako guma ye empeera wano gye tufuna
nzi wa laptop twali tufunye ko yadde n'ekikumi wali watu yadde n'ekikumi naye n'obeerawo ne bakuyita byonna bye bakuyise abantu ne bakwejjako nga tokyalina bo associatinga nabo n'ogumira ku baana abali makomera n'ogamba nze kati bwe baba balina kye baŋŋambye n'ofiirwa buli kimu n'otambulira ku bunkenke emizina wano recently gibadde ginyuza section singa kati nze ndi mukomera kiki wano bye tulonzeewo balabi ebyo bye tufuna tobeera wano ng'olowooza ogenda kekkera bukekkezi bw'oba wayingira enkyukakyuka buli kyonna ekikukwata gumya kagongo. Don't be a cry baby. They have talked this. Banjogeddeko bwe bati bangambye kino bangambye oyina kuguma byebibeerawo kweyombya kukola kino buli omukakasa ate muyina ebyo ebintu byammwe ebyo ebyekisiru bye mukola buli akola kyakola n'afronting omukulembeze bw'oba owulira ng'oyina empisi kwata misinde edduka bino tojja bisobola biveemu ate mulekerawo okukolera ebyekisirusiru mu nkyukakyuka baana babandi bali makomera bagomeddeyo nga kati bawulira nti mulowooza information tebagifuna. Olivia Lutaya yali mukomera n'asindikira obubaka yatuma oyo omwana oyo ani Munyarwanda wa Bobby bali mu makomera ne information bagifuna buli kiba kigenda mu maaso bakimanya kati nga bawulira nti bali ku kyeyo nti abali eri bali mu kwerumaaluma nga bo bali eri bagumye kati kiki bayinza okukola ekisinga kye bakoze abo kyobeera waneeno ne mwekyangira ko mwekyanga kinno bino ebintu si byakunoonya following si byakwexciting abantu bino bya ddala muvemu ebyo mulimu ebyokukyamuukirira mwagala kunoonya mu following oba kutrendinga family z'abantu zaziika abaana baabwe lwa bino bintu mwe mulimu mukoleramu bya kisiru muvemu mu bintu ebyo ebyekisiru mubeere serious. Nze buli yenna alina kyakoze buli yenna abadde alina kyakola byonna bibadde bya kisiru. Bwe tutambudde olunaku olwaleero weebale kwekumira ku Newspark channel kankujukiza okuba nti no subscribinga olikinga ate oleka obubaka bwawo mu comment section. Video eno giwe like mukwano gwange omulungi ajja kubeera nga onkoledde ddala ekisinga obulungi n'omwaka ngumaleko nga ndi musanyufu okitegeera nno mukwano. Kale beera bulungi weeraba weekumire kweno yokka tujja kuba tukuwa amawulire ge tuba tufunyeewo.